Asa Wilson Bugembe Munamasaka yasobodde okubatenga kiguddeko weekend okuva lunaku lwalindo zanga lwa sando balwa mukaaga we byasobola okubatenga bitandikira Pastor Wilson Bugembe aha yasobodde okubatenga kiguddeko weekend oyinza okuba obaddeko ku Facebook ng'ogobera enteeka zonna ezitambula waliwo ebifaananyi ebitambula nga Pastor Bugembe bamutaddeko ebifaananyi ebyenjawulo ne beebuuza byonna byava ku ki kati nno ngenda kubatenga nkubuulira gye buvuddeko akaluka bbiri akajjanwali nga 14 bajjukira obulungi kasobola okubatenga katambula kasobola okubatenga kagenda ngo kasobola okubatenga kagenda kati olw'ekipande kibadde kigenda ku Facebook nga kiriko ekifaananyi kya Pastor Bugembe nga kigamba nti ebigambo bino yasobola okubatenga abyogerera mu kyaki ye ng'agamba nti Bobi Wine simulinaako buzibu era mukwano gwange netuleke emirembe tuli mumativu n'ebyavudde mu kulonda ensi ntebeekevu Pastor Bugembe nga yabyogera n'ebirala bingi basobola okuba ate nga ayogera byogenda okuba ate nga owulira Pastor Bugembe yasobola okuba ate nga ategeeza oba oliawo bannaffe abannuupu oba abagizi ba Bobi Wine nebyasobola okuba ate nga bibasanyusa nga omanyi nti ku Facebook aba Bobi Wine balina amateeka agatambuza Facebook nga bagamba nti Bobi Wine tayogerwako Bobi Wine tavumwa kati no Pastor Bugembe n'agalinnyamu kati embeera nga nsodde okuba ate nga etambula Pastor Bugembe n'ategeeza ebe Bobi Wine yesudiya bw'ate yawangula akalulu n'ategeeza nti President Museveni yasobola okuba ate nga awangula akalulu Pastor Bugembe yabyogera byonna kati embeera nga nsodde okuba ate nga etambula Pastor Bugembe yabyeganye negwe sooka owulire bino yabyogera akaluka akaggwa Pastor Bugembe ng'ategeeza abaagudde owulira bulungi Bugembe ekisooka buli eyeesimbyewo n'otayitamu you are a hero because first of all you stepped on water era luliba lumu buli atayise muto gwamu maanyi luliba luki omuntu eyakola ettaala eno yagigezaako emirundi 99 ogw'ekikumi gwe yayaka baŋŋambye baminisita bangi nnyo nnyo abaagudde kitalo nnyo kitalo ddala naye kambanyumizeeyo akagero nga sinnagenda mu njiri kubanga waliwo eyanvumye yangambye Bugembe nakulabye ng'oli president lwe yampita nga before kulonda bana abantu mwanvuma naye ani kummwe nga president asobola okuyita noga sijja kusobola nze ensi yonna ekimanyi ndi mukwano gwa Bobi ate ndi mukwano gwa Museveni bonna bange. The entire world knows I am a friend to Bobi Wine and I'm a friend to President Museveni. Ate bobera pastor tobera pastor w'abamu obera wa bonna. And when you're pastor to all, not to some of them, a few. Era oli yangambye. And one person told me, Bugembe gwe n'ogende wa Museveni singa wafa sirimu ne bazadde bo n'otatuuka mu kulonda. I wish you died of age with your parents and you did make it to this campaign. Bantu bakambwe kokannumya bannange singa wafa. I wish you had died, somebody omulala said. yangambye ogira agayindo era awo ensabira abayisemu mufube nnyo okugatta eggwanga lino nensaba ne poliisi erekerawo okwogera ebigambo ebyo tujja batta tujja bakola mugatte eggwanga. aya basi ebyo nga kaluka akaggwa Pastor Bugembe ng'ayogera we yakolera ku Bobi Wine wulira we wane wali obubaka we yategeereza Bobi Wine wadde nga byogera sooka owulire ng'ategeeza nti Bobi Wine emyaka gikyali ki. So young people N'olwekyo abavubuka. nalabye omuvubuka ng'agamba omusirikale oyinamu amasasa ameka. How many bullets do you have? I saw somebody asking us. Oyinamu amasasa ameka. How many bullets do you have in your gun? Ekyobugagga ky'olina gwe yagudde oyina emyaka. The greatest treasure that you have, you who did not make it through, is your age. Okitegeera omuntu ne bw'akubba ssente n'atakubba myaka okimanyi nti waliwo abaana abawala nga kawala kato kanyirira ne kafuna omusajja n'akawa emmotoka n'akawa essimu n'akawa ennyumba n'akawa n'essirimu ng'okyali muvubuka toggwamu maanyi lujja kukya lumu. byebyo nno ebyavaako Pastor Bugembe okuvumibwa nga bw'olaba ku mitimbagano akadde kano nga bamutaddeko buli kimu. Pastor Bugembe yasobola okuba ate ng'akiwulirako ebigambo ebyo byonna byasobola okuba ate ng'ayogera n'ebirala byonna n'asobola okuba ate ng'ategeeza Bobi Wine akkirize byonna ebyava mu kulonda ensi ntebenkevu pulezidenti yawangula akalulu. Pastor Bugembe yategeeza abannuupu nga bw'obategeera ne batandika okuwalabula anti Bobi Wine yafuga Facebook ne bitambula bwe bityo Bugembe kwe kwetonda yavuddeyo nnaku lwajjo n'ategeeza nti ye tabyogerangako wadde
ebyo by'owulidde Bugembe abyegaana bw'ati sooka owulire. Hello mukama waffe ebazibwe nnyo nze Wilson Bugembe olwaliro ku makya nazuukuse ng'ensi yonna abantu bangi nga bali mu kunvuma nnyo tinayogedde ebigambo ku muganda wange Bobi. Olw'ensonga eyo ndi wano okutangaazaamu Katonda nga ndaba nga ndi musajja mulokole ebigambo ebyo sinabyogerako wantu wonna era mwenna baganda bange abanvumye leero Amazima munvumidde bwereere singa ddala mbadde nakikoze era nandizze ng'omusajja omulokole neneenenya naye saakikoze. Omuntu omu abantu abamu ndowooza kati balina mu kunywa kasoda kubanga bo baategese ne banvumisa ensi yonna naye bw'oba ondaba bwe yakikoze bayibuli egamba Katonda tasekererwa omuntu kyasiga kyakungula. Njagadde okutegeeza nti nakuuma olulimi lwange okumakinga sure nti sibeera political at all. I prayed to God for wisdom to only pray to be a pastor to all parties. Aya basi gye buvuddeko January nga 12 nga tugenda mu kalulu akabona Pastor Bugembe yasobola okukwata nga alabirwako mu State House ng'alina abapasita ab'enjawulo. Walimu omukulu gwe bayita Prophet Ellis Mbonye, waliwo omukulu gwe bayita Pastor Bujingo, Pastor Bugembe yaliko omukulu gwe bayita Brother Roni, waliwo omukyala gwe bayita Kazaire, waliwo bapasita ab'enjawulo, Pastor Mondo bonna bali mu State House. Awo nno abannupu ne beebuuza nga tugenda okulonda ate Pastor Bugembe tumaze akalulu lwaki ayogera na bino. Pastor Bugembe akyetonda era akyegaanira ddala agamba ntayinza kuvuma Bobi Wine. Saba okutegeeza muganda wange Bobi ne Babi ne family yammwe mwenna ekigambo ekyanjogeddwako sikyogerangako wantu wonna era singa mbadde nakyogera singa nzija kwenenya naye sikyogerangako era leero baganda bange mwanvumidde bwereere mwanvumidde bwereere omuntu omu yakiyiiza anvumise egusoose ekintu ekityo okumbaako naye neekuuma nnyo olulimi lwange mu byokulonda era nenkyalwekuuma naye lwakuba nti nebwe ndwekuumye era olyansibyeko ekigambo naye nga nalwekuuma nemakinga sure nti soogera politics n'abanvumisi banenya kubanga oli yataddeyo buteesi. Aya basi ye munnaffe oyo Pastor Bugembe yakuba n'akayimba ne Bobi Wine nasobola okuba ate yali ayagala okuba ate ng'asikiriza oba abavubuka abali mu mbeera oba abayaayi abali batagenda mu makanisa bakuba akayimba ako ne Pastor Bugembe ng'ayagala okuba ate ng'abasikiriza. We tujjidde mu Aggwa 2021 nga Bobi Wine yeesimbe kuba pulezidenti, Pastor Bugembe ng'akyali pastor ne yeebuuza ekintu kitambula kitya. Bingi nnyo byasobola okuba ate ng'ategeeza wadde nga ye yasobodde okuba ate nga yeegaana. Aya basi.